abakulokoka abamu ekibasibye bakyasuubirayo okukola ku bikolobero okutereeza obulamu bwabwe. Oli abuuza nti olokoka ng'okyali tonaba nafuna ssente ate ng'olokoka, kati amakulu gaakyo nti ssente z'alinda okufuna agenda zifuna mu ngeri etakkirizibwa mu bulokole. Kati kiri n'alowooza nti kasooka amala okwekolako alyoka ajja alokoke. Kati ebyo byonna byonna nga bye babiina walina emize. Bw'olokoka egyo emize y'ensi, abo bakatonda y'ensi mwakujje. Kati akusuubira okuba nga mayindi ye egenda ekyusibwa. By'olowooza nti kati bwe wandirowoozezza okutemula gw'olowooza kirala, bwe wandirowoozza okubba olowooza kirala, bwe wandirowooza mindset yo kati batandika ogikyusa. Kyova tugambye renewing of the mind. Obwongo bwo kati tandika obukyusa. Abantu abasinga bagamba bw'oba oyagala okukyusa ensi kyusa mindset. So bw'oba okyusa omuntu okyusa mindset ye. Nti kati omuntu eyandirowoozezza nti bigaanye atandika olowooza ng'alina essuubi nga kijja kusoboka. Kati obwongo kasita bukyuka, so ebirala byonna bigenda kyuka. Kati Katonda atugambye nti tubeere transformed by renewing of the mind. Kasita onookyusa then obwongo bwo kasita bunakyusa ojja kuba osobola otegeera nti kino Katonda takyagala, kino Katonda akyagala. So kati awo bw'oba ogaanye obwongo bwo okukyuka ng'okyatunulako eno ng'olaba okyabyegomba, then ogenda zikirira. Tokyusiddwa. Tokyusiddwa. Okukyusibwa transformation. Toyina n'authority kuyimba luyimba lwa nakyusibwa. 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 Ekyo kitegeeza byonna byonna bye wakolanga. Verses za nakyusibwa zoogera bye wakolanga bye wali. By'otakyakola. Kasomeko mu Bakolinso 10:21 olabe musu.